Oluvannyuma lw'enteekateeka y'okuwandiika abantu okufuna endagamuntu okumala kumpi emyezi 8 ng'ekwajja, gavumenti yakakasanga bwetagenda kwongerayo kiseera kyonna eri bannayuganda bateewandiise nga January 11 terunnayita. Omukwanaganya w'enteekateeka eno nga minisita avunaanyizibwa ku nsonga z'omunda General Aruna Nyakirima yategeeza ng'ekiseera ekiweereddwa abantu okwewandiisa bwe kimala. N'okusinziira ku ebyavudde mu kwewandiisa kwa census, kirabika abantu bangi twabawandiise. Naye wakyaliyo abantu abakyaliyo abajja kujja mu Christmas n'ebiro bikulu ku olusooka mwaka, twagala beewandiise tukomereze okwewandiisa. Olwaleero nno nga lunaku olusembayo abantu bangi abadde banaba kwewandiisa beeyembifo ebiwandiikirwamu. Wano Kisemi nti mu Kampala bangi bazze okwewandiisa ng'era okuva gavumenti yarangirira nti okuwandiika kukoma leero bangi bajjumbidde. Obuzibu buvudde ku bano bannaffe abatakkiriza gavumenti programu eno mu ntandikwa. Okay, n'obwaffe ndowooza sensitization yali nnafu kubanga abantu balaba TV naye ebintu bye balaba ku TV bitono, ebipande byabulamu, door-to-door yabulamu, n'ebifo byennyini ebiwandiikibwamu abantu tebabimanyi. Bano bagamba nti olw'okuba bannayuganda bangi abakolera emitala w'amayanja bajja ng'omwaka guggwako kuwummula, bangi bafubye. Nga wano ku Kisemi nti Kamwokya abantu abamu basangiddwa nga bavudde ne mu disitulikiti endala naye nga bazze kwewandiisa. Abasinga betuwandiika si batuuze ba mu Kololo naye nga baki bannayuganda bakolera mu offices agatwetoolodde. Kati olw'okuba tuli ku luguudo n'abayise bwe balaba nga tuwandiika wano nga bajja, ensonga lwaki pressure weeri nnene. Centers endala ogezaako basindikayo ne babanziriza. Wano abawandiika basabidde gavumenti okwongerayo akadde naddala mu bitundu eby'omu Kampala kubanga bafunye abantu bangi ng'ate babadde balina n'okugaba endagamuntu. Issuance ya ID tugijjawo kubanga jjo twawandiisa abantu 10 kitabeerangawo, ate nga tugobya tulifalinze abalala nga 12 ku centers endala. Ebitundu ebimu mu Kampala naddala ebyo ebibadde bigaba endagamuntu biyimirizza enteekateeka n'okutuusa nga bimaliriza okuwandiika abantu abadde bakyajja. Kuwandiika abantu okufuna endagamuntu kwatandika mu Apuli 2014 ng'era kutambulidde ddala okumala akaseera nga bangi abaasooka okwewandiisa naddala mu bitundu by'omu Kampala b'endagamuntu zaabwe baazifuna dda.